atudde ku nsonga y'obutasiima. Nalabye omukyalo omu eyavuddeyo muyimbi n'akakatira nga Maama Fiina we yamuwa emiliyoni yeekubeko nfuufu naye ng'ate emiliyoni ya bupapula bwa bbiribbiri. Ensonga eno ogyogerako ki omuntu okuwa ate n'otasiima wabula n'omwogerera ebyo byayogedde? Njagala okutegeeza bannayuganda ekigambo kusiima kintu kikulu nnyo mu bulamu. Abantu abasinga tebalina nnyo bye byatwetakako, abantu abamu tebalina nnyo bye byatwagaza naye baagala tubasiimeko ekyo kye batukoledde. Ekigambo butasiima kiruma ate Katonda alina bw'akisasulira. Njagala okubategeeza abantu bangi baganya okusiima abantu ababakoledde Katonda n'abasasulira. Omanyi otya? Naliko wano nendaba abaana bano ba TikTok nga balina ekintu kye bamiisinga naye nga abaana bano mbabalidde ki? Omanyi kinajjukirwa nze muntu asinze okutwala abantu ba President Museveni ate nga nkutwala nesikusawa wadde emitwalo 2 oli waddembe okumpaba obutampa. Nze nsinze okutwala abantu n'abantu be nali ntambulanga nabo bonna be mulaba bagenda bafuna ebyokukola kuba Museveni namugamba bakapito bakole batandika okukola bonna. Kana tunuulira bannange naye nga ababukanya media abaana bonna ba TikTok bano tukoze tutya? Bafulanka baba banvuma naye ngamba kanjogere nenjogera nejjeno. Ekisooka baali bagenda odde ne banoonya n'ababula ne baddayo n'abanoonya n'ababula naye nga badda bamanyi okudda mu kamera ne beerimba bapositinga emyenge tumulabye ne mbagamba mulekerawo ekintu kye mukola. Waliwo lwe bagendayo ne Rama kye nasinzira nako ne babalaba omutwalo balinamu milioni zaabwe nga 2 ne badda mu kamera buli amuteekako sente gye natuwadde sente ekintu ekikyamu soma enamba tukuteereko sente nga balimba baagala okweraga okwesudira ne mbakolera enteekateeka ne nsaba Jeno. Jeno bwe yali ampisi ne ntuuka mu ggulu n'aŋŋamba sula nkwetaaga era situ nenkyokomewo wano ne nzirayo ku wooteri kwensula kati ne muweeza email ne mugaa Jeno ne waliwo abaana ne ba TikTok kye nakola yanzikiriza kutwala abaana 3 nze nakubira abaana bonna nakubirawo balamu baabaawo kirabira bamusabe ne bagamba buli mwana mumuleeta ajje abatalina transport nze nabawa transport abatalina mmotoka nabapangisiza mu motoka abantu nabawa zange emmotoka zange empya esalamana kutambula nenzijuza amafuta zibaleeta bayugi exetula bonna baani naye nga omuntu mwafuna newamugjamu kapito noza milioni 10 batta era bajjamu kapito bakola akati nenkuya n'oyo omugagga muto baani bonna kakati abamu baatuuka nga tebalina sente za hoteri ew'okusula manyi logi zeggulu za bbeeyi ne mbagamba mwe bakenze nja kusasula mubale nja kusasula Jeno ne mugamba n'atugamba abo nga bangi nampa baasi nange akasooka batwale balambule byenjagala bakole ne tugenda ayu alaali ne twagenda wangi nnyo eyo waliyo ekyuma ekikola ebimu ebikola abikuba amayinja bikola seminti batwala mukyere kati ebimu ebirimu omukyere ne bikungula kawo batwala wangi nnyo ebikajjo factory kati ziri eyo sambaza ebikajjo ne tugenda tubirambula nenka ne tugende wala nga beebaka balya ku ssente zange basola ku ssente zange bwe twatuuka mu kumulaba ne mugamba abaana bano saavisi 3 nkusaba Jeno bonna obalabe n'akyusa yalanya n'atulabira wakaawe n'akyusa najja mu balakisi bonna n'abalaba ffenna nakola open bali ne muzayisa enkubugo twakola open meeting ne ngamba abaana abamu ne mbagamba mwetuume ba front line babukanya media baani abo ba jobless billionaire ne mbawa ne byokwogera ne mbagamba mugambe mwali mubeera bweru nga muwagira gavumenti ne babatikka lwa gavumenti bakutika tolina na kimu na kimu bakwatira ku mulimu toyaddayo nadde okonna engoye n'ofiira buli kintu mwefu okitegeera nanze mbawa n'ebyokwogera nenkwata buli abagendako wabweru bonna UGX tulabukanya media jobless abulia abo ne mbagamba mukole katogere y'aba front line ne mbagamba njagala muwogere ekyo kimu buli ayimuka gwe gamba twali tuwagira gavumenti kyekyatukomesaawo mu Uganda naye temulina omutandikira kubanga naye musoba temukola ki temulinawo omusajja apikinga attention nanze mbagamba bwe batyo abalandi buli omu nebakola mu groups
Otwatuka maaso g'omusajja bonna ne bayimusa nga gweyimuka oyogere bonna ne mbawa omukisa. Ne beeyogerako. Musajja n'ambuuza bawe ssente mmeka, ne bagamba beeyogerere, tewali gwe nayogerera, ssente zaabalemu okwogera. Ekyamaanyi baawe kyeyakolaga totuwa ssente, ffe tulina ne ssente. Yes. Kati ffe totuwa ssente. Omulala yayimuka n'agamba nze nvuma abantu ngezesa n'obusolo, nze basasula okuvuma abantu ngezesa n'obusolo. Ye kyeyayogera. Omulala yayimuka n'akonakona emmeza ya Jeno bw'ati. Ne mugamba kyokola okimanyi, musirikale yagenda mumukwata, yali Yugi. Ne mugamba temwategedde we muli. Wantu muli ku TikTok. Omuntu omukulu nga musirikale yazza omukwata bw'ati. Jeno n'akuma sigala n'amanya nti alina bazzondo. Bwe yakuma sigala n'agamba munteereko ennyimba. Ne bamuteerako Sifefe Busi ne bateekako baani n'agamba munteereko ennyimba. Olwo abaakutadde bo tebaakimanya. Naye nga mbaagaliza bwagaliza abolaba banvuma ku mutimbagano. Ne Kayanja namukuya ne Godfather kwabo baagaana okujja basobola okunjulira. Ne mbuga ekintu kino mwani kikifunyemu. Akati Jeno ne mugamba Jeno ffe tulina ssente. Abaana bali wano bonna bonna tebalina ssente, nze mbasasula n'ew'okusula nange nnyini n'ebizibu. N'ennyumba yange bannyingirira. Tulina ssente, twetaaga ssente. N'okuddayo kati mmaze ennaku okuddayo ekirala. Kubanga Jeno yayagala anoonyemu abateeka. Ne mulaga app yali asimye app ya Arms app. Yali agisiimye nga yeebuuza n'agamba n'okugamba bano bankwatisa biliyoni simanyi bibiri mu mmeka okola gundi eyo bagitaani. Naga kati bino mwankozesa byaki? Eyo oba ani gye baalonkinga eyo gundi? Enki. Gundi. Ani eyo gye baali bateekamu abayimbi gye baalonkinga ye bannangira bitte. Federation. Waliwo akakutu ke balonkisingisa Jeno. Kako sikamanyi. Omukamanyi. Bakalonkingira olaba wali mundeba wali. Sikategeera. Iyo kategeera bannange. Ndabika kambuze. Bwenako gana nkambuze nako gajja kategeera. Ke balonkingira mundeba wali bayita batekwa hotel. Jeno kanja bajeno ko babeere nnyo. Ku popopo. Bakayita ani? Tuzijukira kaba promoter. Jabbi tegeera mpola. Kale tugende maaso nga tujukire. Akati munnange. Ne ngamba yene muga twetaaga ssente. Ne bayimusa Ssenkubuge ne mugamba abaana bawe ssente mmeka ne zimulema. Dagali n'agamba ye kayimuka ayogera abaana bawe ssente ne zimulema. Ne muga Jeno buli mwana ali wano alina ebizibu bye ng'omuntu. Jeno n'atukwatira miliyoni oba zaali 3 oba 2 nazituuka. Buli mwana nga alina kufuna miliyoni 2.5. Baali bangi. Twali bangi. Ne tufuna miliyoni zaffe 2.5. Mu baana abansiima Yugi etc. yampa emitwalo aga. Saaga musala. Jukya nabateeka mmotoka yange basuzeyo mbaliisizza bakoze bitya. Yugi yampa emitwalo 3 oba n'omulala yampa emitwalo 3. Tebampa ssente. Saabagambako nimina kumpa ssente West nti owa West. Tuba tuli awo nga bazzeyo eggulu nga ne wiiki nawera. Bonga bo. Beekwatamu ne baddayo. Jeno yanyooka. N'agamba bano banfudde ki? Era banoonya eki? Fulufigana n'abantu gwe baleeta gwe ne Ssenkubuge ne email nzina nsobola ozzikulaga. Tumugamba Jeno anti obusibu. Baagera tebamanyi bulungi kyakola kubanga tebaayiga. Nanga kati nkole ki? Niga beetaaga kusomesebwa. Jeno n'akwata abaana n'abatwala era bola basome. Yabatwala era bola basome. Kaakati mugenda okusoma era nze ntunulira omuntu agamba wa DCC nga teyasoma kola bola. Oli wa DCC waawe? Damu ojjeko. Damu. Nga ajje n'atubuuza w'ekigambo digital yakituwa. Kigambo digital. Ng'atugamba nga tutuula tunoonya erinnya DCCU. Abamu tebamanyi lyava namuki lyavaawa. Tukuleetenga ekigambo DCCU balonda President Ssenkubuge nze Vice President tulonda awo
tuonda obukiiko biki tunusalawo tunoonye tujja salinga ekibiina tusalawo tugamba tugenda sente zigenda tutambula nga zitazigendako zitya kubanga Jeno yatugamba yali abagobye ne mwegayire ne mugamba Jeno n'agamba kale kambateeke ku probation tulabe oba bye munaakola. Exactly. Probation abantu abamu tebakimanyi. Yatuwa probation emyezi 4. Emyezi 4 era agisasula miliyoni esooka n'atuwa miliyoni zaali 3.6. Benyini abo abeefula abategeera ennyo be baazikwata era nze bampaako miliyoni 4. Saabayombesa baazinsindika na kusimu ne mbagamba sente zalina kugenda ku akawunti. Lwaki zimuzikwata bwe mutyo? Ye mwatandise ddyo zizikwata. Olwo batandise okukola obukuukulu beefudde nti bagezi nkulaga obutasiima. Nga batandika okugaba ssente. Ng'abaana balaba baako miliyoni 1 balaba 500 balala nga bagoba abo Bakyaga bonna abaana abaasoma. Waliwo ne bali bemuyita Simanyi Kadaamaanyi. Obujjukira omwana gwe baavuma nnyo Simanyi Kadaama Matters Simanyi biki. Abo ba Vegas bonna nga bagoba. Nga bagoba kana kasherini. Waliwo omukazi azanyisa n'akaana akanene nali manyi nakasina kana Uganda. Oba bakayita batakalenzi kazannya nnyo ebintu. Oba bakayita ani? Kazannya mbuluse emmere ng'ekokya kati kadde kazannya nga kalina olubuto kali awo kazannya nnyo nali manyi sinaba na Uganda nabalabira eyo. Nga bagoba abantu bangi nga baddiza ssente zaabwe. Abasigamu nga bawa $52 3. Nga mbagamba abaana bonna abaasoma mbawe ssente zaabwe. Nze nga nnwanira mazima. Abaana mbawe ssente zaabwe. Temubba ssente z'abaana. Abaana abaavuma. Waliwo n'omwana yeetaaga capital nga $5 ku 3. Yatereza obulamu. Era bwe kiri. Mukwate ssente z'abaana muzibawe. Kubanga tuli ku probation tulina okukola reporting. Abo tebamanyi. Tulina okuddayo nkola report ew'omusajja. Batandika kula ssente. Batandika kuleeta. Nga bagoba abaana bonna. Nga bayita ba Sky Soldier. Babaga ngenda kuwaka kadde na full figure. Sky yanga abamwako n'ataano. Sky nani mwadde n'ennyumba yange awo yeebaka awo. Yeebaka paka lwaliko wa. Nga nvuma. Nga nkunkumula. Nga bampangira abanvuma. Jobesi nga avayo nga gasimanya ne bakaka eggulu. Simanya ani. Nga banvuma batandika bakabukanya media bonna wano ne gwe nayita wano wasoba moto. Nga naye avuma. Notyo. Nga bamanyi bajja kuddamu balabe Jeno. Ati munnange. Nze ntegeera. Manyi okukola ripooti. Manyi ekyokola. Nga batandika okutambula bagobye abaana balina okukola baasoma balina okukola. Jjukira baabitusomesa balina okukola. Babagobe bataddemu abataabisoma. Abatabimanyiiko. Abatabimanyi abatalina na certificate y'Ebola be bayingizaamu. Batandise obbalimbalimba batambuza. Olw'okusasula abaana ssente zaabwe. Kubanga ssente abaana zalina kugenda ku akawunti zaabwe. N'akawunti twazigulawo. Era nababuuza lwaki abantu bawedde ssente ku masimu nga twagulawo akawunti. Musiime ku kye mufunye n'abaana mbawe ekyabwe. Buli muntu alina ebizibu wano olutalo lwalwana okweyimirizaawo nga bagaana. Nga mbagamba ojja kusasula abaana nga basaaga. Jeno nga ddamu ng'atta ssente endala yasooka n'atta emyezi 2 addamu n'atta emyezi egi gy'emyezi ena probation. Twalina omuwa lipooti. Era ngamba Jennifer mumbuulire nafunamu ki? Nafunamu ki? Wandeetera wano abalala olese babaawo babeera kusomera bavumavumi bantu kati minga saaki nafunamu ki? Kye yaŋŋamba. Nga munnyonnyola nga mulaga abaana batasasulwa batafuna ssente zaabwe nga munnyonnyola nti ekintu kyawambibwa abantu 2. Waliwo abantu abeewaggula ne beewamba ate ekyo atayagala. Ye ssaaba yeekera ate naawe oyeekera banno. Tekisoboka. Bawandise bano bakazi baabwe beebaseeko nga kati nkulaga ekintu butasiima. Kati obutasiima obutansiima baafunamu ekyo Jeno kukiggala. N'akijjawo. Nga basigala baleekaana olololo ffe nga beeteesa baleekaana ono mukazi waabwe baavudde eggulu. Kati nze nagenda eggulu tebamanya nagenda nti eggulu. Nze nagenda eggulu Jeno yampita. Ne maama yaliyo. Ng'ayagala nnange ekidiki ng'ayagala nnange kampani. Tomuyita musiru naye amanyi ebitulendinga. Ng'ayagala nnange kampani gye yakola eggulu eneringa kapeeka wagiraba. Era ndowooza wagirabako nze nga ngiranze. Kati bagenda okulaba nze omungi kubye njiwogodde. Bo bagenda bangi ne babikola naye tebyatulendinga. Tebyatambula. Tewali yabira. Ate bagendayo nga mmaze obbikola. Tebalina kulinda. Kuba ssente we ziri zituweebwa temulina kulinda.
sente bazifunanga nga bana bawe emitwalo 5 nga bagamba tujjeko ez'okusigala ku akawunti tulina okutambula tulina olulanga bino tulina okulaga bino indaso abs tulina okulaga indaso paka baziragayo tebalaga bagenda mu Busoga kwekwana ne baddamu ne badde eggulu ne tubabuuza mwe kibatwalanga eggulu okka mwina kulaga eggulu yokka baddamu mulabako n'okulaba mulaba kubanze naye bw'obalaba ku TikTok nga banvuma ntera okulaba ku Kabaata ng'aleeta abantu abanvuma natoba ne Kabaata ng'abeera mukono lwamulwanire awo abantu bali batandise omuwongo webale nnyo Kabaata oyo yalinga mukono n'emmotoka eyasooka kumbi yagijja mu nze ne mukazi we ne mutwala nga mama Lusuza nalina abakazi abatunda ebizigo ba anti Lususu oyo omusajja ono kati yadde nemmengo bamuyitaani aluwa owa biva nga nze wempulira we bampita awali akasente Bakabata mugamba Kabata jangu ono yambise jangu ono waliwo akasente ekyo mu Uganda omuntu akikola batono nnyo abakikola omuntu okukuyita wajja wafu walaba nonga Amina Nonye we nakuyita Amina Nonye huyo andetedde sente jangu tugende batono nnyo abantu abadde n'Amini wano nga bamukwekanze nga Amini yali mukwano gwange long time namwako ne ku 7 7 oyo biliyoni yagwala kati gwe wakamulaba omukweka tomanyize kyali gyendi tomanya ali kiki gyendi omwana wa muganda nge yafumba ewa Amini yes yamutwala alina Germany kati gwe omulabyewo yasamira ku TikTok ovuluga buli muntu nakati anaddamu n'azikuwa kale oba oli wakiraddemu azikuwako abize n'olumbe lwakitaawo olulala kakati kyenjagala okugamba nti tusiime ku bantu tulina families nga batuzaala nabo nga takuwanga emitwalo ebiri nga ne bwokyala ewuwo okunywamu amazzi tulina abantu batuwagadde bukulu batulabye bukulu omuntu n'akubeererawo weebaze Katonda gwe miliyoni eyo gyoyogerako osobola ogigaba olina gwali ogiwadde nze gyo abasajja babaddawo felakuba tetwagala kwogera esaawa zino abantu bali mu school fees wali omuntu ajja nakkaabira amaziga n'okwata miliyoni ezi n'okwata miliyoni ezi nga tolina nagwo ogambe wadde okutunda mu kamera katomuwoze ng'ayagala kwata omwana wali ku semester esembayo akulaga bwe bulamu bonna buli kyakoze obulamu bwe bwonna bwe kiba kiganye nga agamba eno byonna byenkoze omuntu akulaga nti byakoze bonna bulamu bwonna abadde afa mwana we abeera ekyo ali ku semester esembayo eganye n'ogamba naakola ki n'okwata sente n'okola ki kuba naffe tulina omukono ogugaba Katonda alina bwavujjirira guno buli lwagakyo wala abantu abagaba Katonda asobola kugabirira muntu mbi singa tuli babi singa tetuli bakabi singa tuli babi singa tetuli mu bifo bye tulimu mwe babi kyova temuli bakabi kyova n'ebifo bye mulimu mufumbe mputa mu mata mwe babi mwe kubira ebibajjaga gwe miliyoni ogyogera wali ogigabyeko ogiwanga muntu abaali bakuli okumpi bakyuka ki obakyusa obulamu so omuntu aba akuwadde miliyoni y'essente oba bwebirebera oba bwaluku nebibeera binusu that is Uganda money wena gwali obiwadde obadde tozirina ye wamupatana wali omuwoze byali katala yali ddiiru yali agambye mmeka osokoko training wabera ogamba wangambe kumpa miliyoni 10 lwaki ompaddeemu olinga nti wali ozimutereseza wali omutereseza wali omubanja mwana wa nnyoko olina bwomuyita tusiime ku bantu ebiseera ebimu bino ebintu bitumazeeko emikono n'abantu bakyayamba osanga abantu nga beggalye mu motoka zaabwe ezo ennene nga ne ssente aziina abakyagenda zikozesa nga yakoowa abantu babeera mu bikomera nga mulimu mbwa nze kati embwa yange ensingira abantu bangi nze embwa yange tesobola kulya mputa eri mu mata ekuba empiiya olubuto lugirumu bw'eba eridde emputa ebansiika tejja fish ogategedde teri ebyo octopus nga kuliko ne chips era fish nga kuliko ne chips natufumbira octopus mata exactly amata anywa mayonnaise yes nga ndalamu anywa mayonnaise otyo kati okutta ebitatata obutanno bwa 10 buno bw'ebitaano alumyeko ekiveera buno obutabula obwaba Mukama Katonda kigambo kwerabisa n'okukakasa kibi tokakasanga omuntu okutta obuta buno bw'olukumi oluma ogenda okufumbira omwana amata aleme kulwala nsundo kasikonda kokufumbira mu anyway bingi naye mu byonna kyenjagala baga tuyiga okusema ku bantu omuntu yenna nga alina kyakuwadde n'oguba mutwalo ba 3,000
muteke ku bulamu. Waliyo omuntu ali emulago ng'anoonya 2,000. Okimanyi waliwo omuntu atambula keera ku mulimu ng'anoonya ng'agamba nze wenfuna omutwalo. Mba mmaze. Waliwo kati abalina abaana yamaze buli kimu ayagala emitwalo 2 ng'oli akuwadde akakadde. Please, thank God for that. Twebaze nnyo. Ate waliwo abantu nga babadde mu industry nga bagabye. Mama Fina ssente zeyakagaba alabe katazimanyi. Tasaana kuddamu kuzikuŋŋaanya kuzimanya. Mpitirivu. Mama Fina ayamba abantu, tamanyi baminisita, tamanyi baki. Omukazi gw'oyogerako aliko essaala z'abantu. Owulira? Nkumuliitu. Omuntu yenna agaba. Ne Bayibuli egamba nti emmeme egabagaba. Yetera okukola ki? Okugejja. Abantu abagaba tebaggwebako miti, tebaggwebako ssente. Ekyokubiri muyiga okusiima. Nze lwaki nkubuulidde kasitole ka DCCU nti obutansiima n'okuddanga ku social media tokunvuma okunjogerako ebigambo. Katonda yabasasulamu ekyo. Katonda alina bw'atusasulira tukola losses nga tetumanyi tukoze losi yaki. Kino ki destiny evudde ku kyeno okujja. Obeera mu business osobola okukumpanya emmotoka n'ojjawo n'emmotoka yasula ne kuba yingini awo. Musajja yakuwola emmotoka oganya omusasula okola ki weeraga nga buli nnaku efa nekulako ssente ba ne kuba yingini. So tuyigwe okusiima. Tujjukire ng'abantu Abaganda bagamba ne wosuza olumu obalawo. Waliwo abantu nga anoonya lunaku lwakeesa. Nze nagendako omanyi ntera nnyo okugenda emulago naddala mu baana. Mu baana terobeereyo mu mwana mugimu. Osanga omuntu ng'ayagala kiro kya sabbuuni ng'awunya. Yajja n'omwana ekitole kya sabbuuni eki. Omanya nga alwadde period ng'agimazeemu ennaku naye nga sabbuuni gw'atalina. Weebalyawo mu mwana mugimu. Muve ne ku bantu bemugabira ssente abatabasiima, gabira abantu abatakumanyi. Ffe abalabe baffe abasinga be bantu abaali batumanyi. Kituufu. Katonda aba yakusitula ku muntu oyo gw'olina gwe wakolanga naye kati atunulanga ayagala okufa kubanga Katonda yakusitula waali. Katonda buli wakusitula ofuna abalabe abo badde nabo abatayagala olinnye eddaala bafuuka balabe bo. Bano abasigala nga bakwagala baba tebakwagala bakwagalako nabo bayisaawo. Bw'otabayisaawo ofuuka mulabe. Ffe tulina abantu ng'omututte ku mulimu n'ayagala agobye ku mulimu. Ate gwe gw'otutte. Ebyo bingi nnyo nnyo nze be natwala wa Jenosale bebayagala be baali balowooza nti bagenda kungobayo. Nze ndi advisor wa president. Ogenda wa Jenosale nkola appointment ngenda amanyi. Era abagamba nnyo naga temumanyi Jennifer kyali. Bwe buzibu muyina. Kubanga siri kulanka yaabwe. Okiwulira. N'abeeya wano aleyeerega mbuna musirikale bamuggyako nze nina abasirikale 7 kuliko abajja ati 4. Bw'oba oyagala okunkuba oluyi jangu olunkuba otegeere. Okakase. Janguko ewange nnoonya akuyingirawo. Mwepankapanka. Abaze nagwoyogerako waali. Ate kuba nnasiri kuliko wa poliisi. Ojja mulaba mu uniform ya poliisi omuyite wa poliisi. Naye nga biralamu. Jangu onkuba oluyi. Jangu onkuba. Gwe nsanga kale onkube. Ondaba n'abavubuka bayita baana yano oba olowooza training gye baliko oyawano yalasa. Kakati ekyo bw'okivaako tulina emikwano egyali emikwano gyaffe kabalabe baffe. Nze sikyagala mikwano, nze sinoonya mikwano. Nze kati kankubule sinoonya mukwano, saagala mukwano. Omuntu eyakunoonya era seeraliikirana ku muntu ampalana. Bayiza nze neebaza nnyo mukwano ogunvaako. Nga gunvuddeko mu kumpalana. Neebaza Katonda alina bw'atutaasa abantu. Tokaabiranga omukwano ogugenze. Waliwo omuntu akuwalana n'ogamba Katonda abadde angattako ki? Nze mbadde mugattako. Sooka weebuuze. Waliwo omuntu akwana nga tagenda kukola wadde miliyoni oba kukola obukadde 3. Nga n'onoobeera mu kizibu ng'emmotoka ekwame tagenda kweba gikujjamu. Alina value ki? Talina. Nga n'amagezi gaalina tegalina kye gakwongerako. Wabula yatoola gago akumenyeraawo. Katoyo wakukyawa nga weebaze Katonda. Abantu abasinga okutukyaba tukyayira mu nsobi. Nze sinoonya mikwano kati. Omukwano gwe nnoonya mukwano gunsinga nkyogera nnyo n'ekyabalema kutegeera. Nze noonya Bajamisi Kigundu. Asobola okumpa miliyoni. Noonya Sekaisi asobola okumpa obukadde 10. Nze gye mikwano gye nnoonya, emikwano gyange babasajja balaba. Basula motors. Nja kuba mu kizibu nga ndi mu ddwaliro, nze nafuna accident sula motors mu dakiika 2. Emmotoka zaali zintusako nga ziringa 10. Nagifunira kikandwa. Bakabugu bonna nga n'abalala bali mu kkubo bavuga nga bantuuseeko. Kusaasira mu dakiika 3 yali antuuseeko. Kati nze nnoonya emikwano egingasa. Kati gw'osooka weebuuze tonjagala gwani? Obadde ogenda kunjagala onkola ki? Obadde ogenda kungattako ki? Nga tonnaba kugamba nti tonjagala gwani? Who are you? Nkusuubira kusanga wa? N'emyaka gyange n'olugendo lwendimu. Olugendo lwendimu nina abantu basisuubira kusanga. Lwa nsonga ki? Amateaba TikTok sina office ngenda kusangamu mpiseewo.
I'm advisor of president. Tewali office gye nkonkodamu. Tewali office gye simanyi mu government. Government ne wena chuka negera mikono gya muwozi. Still nja kuba nga ndi ku table. Very front line. Ate nga sisubira sina ekyo ne wena chukira nja kuba neka dide. Nga nunda nkoko zange ndi ari ndi mu maji. Si mu kalimba naye mu maji. Ontegedde bulungi. Kati gino gye ntambulira mu sikunoonya ggwe era va mu kkubo lyange. Nze ndaba n'abawala sibaagala. Abawala batufuukidde ebizibu. Baba baffe babagamba ebigambo. Oluusi nabo babeegomba. Babagala batwa. Osanga omukazi akubulira ku fumbo tabanko na musajja. Akubulira bbaawo mubi mu kyawo akwana gundi nga ne talina musajja. Nze nina abawala nga bajja nga basula wange atamba n'empale ez'omunda zino ez'omunda empale bbiri mu kasawo ke. Nakwambala engoye watataluza jaketi ze nazitwatadda. Sibaagala nabakuta. Ekyoka Mukama mwebaza. Sibera nko mu bibinja by'abawala. Sinonyanga kuwala we banoonya. Sisuzibwangako. Nze sisuzibwangako. Bwe nakola bawala we wakusasakasa navaawo bwepa nagenda mu nnyumba yange empangise siddangamu kusuzibwa. Nagono guliko. Kati. Nze siswanko na mbawala ebyo bigurupu by'abawala. Naye osanga ayagala okwogerako yeefuula akwogerako simanyi twaberebwa gundi ani era ddi kuki nina ebintu bye nnebaliza Katonda zisibalangako kugwa ku bitanda nawe nafuna accident enkera nali ku mulimu nawe nabeera ku kitanda emwandabira ku kitanda nali ndwadde butawummula asawo baŋŋamba nti nkola nnyo yes nkola nnyo mpummule biki mpummule mu relaxing sina budde buwummula zeni mukazi munaku ino kola so nze siberangako ndi mu ddwaliro simanyi ludda wambe samademu akata ekyo nkyebaliza Katonda tuyina abalabe famire zaffe zatufukira ebizibu bw'ogaggawala gwa abaloga bwe bafa gwa abatta gw'owadde omuwadde kitono owa muganda wo nze kati n'okuwa muganda owa muganda wo nga buli kyomuwalaba kitono buli kyomuwa kyonoona akikozesa mu bungi ng'alaba nga gwalina w'ozironda. Olina omuti kwonoga. N'omugala atokera n'ogunoga kokko. N'omubuuza wali ompaddeko ddi. Abo bafuuka balabe baffe. Tulina abakozi be tukozesa mu bizinesi zaffe. Baatufuukira ebizibu. Abo batuloga okufa ofula omwana onyo abeere muganzi. Ono alireeta n'ono alireeta abeere muganzi. N'oli omudagala gw'otamanyi. Tulina omudagala gw'abalamu. Balamu nabo baatufuukira nga bajja baffe. Okimanyi obanga ne mulamu wo ng'akwagala weebaza. Balamu baafuuka bajja baffe. Bwe lwajja ewa muganda wajja n'ekyokoola. Balamu baafuuka kizibu ajja nakya n'alemerawo. N'omuganda gwe talina makaago. N'ayagala ataakutegerere nga mwonoona mudiibuuda. Kati mwenyinaza ebintu byagula. Ate yajja n'akusaba buli kantu. Obwana obwo nga butonnya obutambula bwokka. Uno n'ekiwala ekibulina kyonna kyasama. Kiwala kyekyo kyasamiriza. Kibeera sendoza bakikwanya. Obwana mbulaba bwokka kirungi kyawa naawe. Mwegomba gomanya namwe mukyovaamu adde endwadde nnyingi. Gwe buli mulungi olina omwebakako. Ate ngambi njagala mwebaka. Paka mu kabina omwagaza ki. Aba alumira n'okulumira. Nkunyumiza abalabe tulina abalabe baffe. Awo bavaako abaana be tukozesa abaloga. Tulina abakozi b'awakati baloze kitalo. Bw'oba tokozesanga ko awusigala omulogo osirika njogere ku bemmanyi. Awusigala bangenda mu kyalo. Biyita ngenda mu kyalo adda n'oguterekebwa gw'ogudagala guti. Omusanga yagusiba ku nkondo y'ekitanda kyo. Aze kulunga. Nyina amugamba oyo omusajja agamaka gago galina kuba gago. Kale olira. Oluza yafumbawo yakula atya. Ba awusigala kyo vanza awusigala tanjali ya buli. Tanfunza sira waka. Tayingira ekisenge kyo. Tayingira ekisenge kyange sira waka mmere. Ndalwe enfumbire. Njagala ali eddagala lya kute. Fumba omudagala gw'oli kute. Emutuulemu. Sirya waka mmere enkiddamu. Era abantu bagamba mu bannewunya sirya wange mmere. Ate osuubira okukwata omukozi wange mbwa nfumbire. Mukozi tafumba wuwo. Ne caayi nagula pako n'enzawula yange ebeera wano. Ate sinywa mata nnywa mukale. Njeteerako. Nenjireka nga galimu nga yiye. Ekiki? Amazzi. Bwenza nenjoza neneeterako. Nenteeka mu kikopo. Nabo balina paka ezaabo nebbinika. Eyo inagisibira mu kisenge. Abakozi batulogera ddala. Ebyo byatuga bya mirundi mingi. Omusajja amwagala, ayagala okubeera omuganzi. Kati eyo vaayo tulina be tukola nabo ku mirimu. Teryo lyasukka. Babayita batya? Wiki? Employees? Workmates. Workmates. Gwe boss akwagala nnyo. Oli n'atambulira gwe.
program bajja banyo oli nakuloga nakufiirako lwaki ono gwalaga lwaki ayayogera ne boss lwaki boss bweyebaza ne bakusimba omuddagala obeerawo omutakuluma amaaso gakuluma omugongo kuluma obeeramu tomanyi kuluma ddoboozi libuze ddoboozi libula nalako nabatanze baddoboozi lyabulako omwezi bawakamenti tebaloze ekitalo kyekigwa kati abo baveeko tulina buno bu business bwetukola simu ba youtuber eddogo liri mba youtuber lifeenya oli akusindikira n'ababodaboda bakutomere bwakulema mu ddogo wakiri akusindikira bakutomera kati ebyo byonna obulamu life is full of a challenge tulina kwekwasa katonda olaba abaana abali e Dubai tebatumiza ddogo eno woowe bali gyeno abaana abali mu Saudi Arabia bakyasinza okutumya buli eyayita omusawo omuganda tebambi bababa baana mwe mwekwase katonda teri kisinga katonda temutumya ddogo teri ddogo terina ddogo kunyonyi manyi bwolinyonyonyo emizimu egimu gyamuka bw'ona otumya emmandwa tajja kutuuka emmandwa ejja kugwa eddala eyo empewo egikuba neolowooza ejja kutuuka mulekeraawo otumya ddogo omwana agenda ebweru n'akola emyaka 7 nadda nagaba sinawadde akasaavu nga n'essaati empewo abula ali mu ya kampani naye nga amaze ebweru emyaka egi nga essaati alina kampani ayambala za promotion nga banne bamuzizika oluusi famire yamuzizika alinya ate ennyonyi lwiki lwegombanga ennyonyi nga muntu ayimba ekiva e Bulaaya buli avaayoako nanga ekiva e Bulaaya naye kati buli ali e Bulaaya yakaba tuyimba ekiva e Bulaaya buli avaayoako mba eminyira ekiva e Bulaaya buli avaayoako mba eminyira ebweru wakyavaayo omuntu gwe weegomba kati badda ne beekweka okyalaba abasama abaabula baalinga basamaavu babajja n'ebikyayini ebinene nnyo mu bulago n'ebisaawa banaffe tubitumya ne tubyambala bwabasama baali basamaavu so ensi life is full of a challenge byonna biva mu kusiima ova n'ogamba munno mpa ssente ngende bweru tukole ngenda kusindikanga oluusi atunze ennyumba ye oba oluusi maama wo oluusi yeewoze n'olinya ennyonyi n'ogenda oluusi munno akutesereza mulimu n'azikuwa gwe n'ogenda oluusi yazikuteresa abamu ogenda okulya nti wateesa ssente zo yazinnyamu ennyonyi n'agenda n'otamujjukira muweza katonda tasobola kuwa mukisa tasobola kuwa mukisa ekirala mulekeraawo okujajinga nga abaana bafiira ku byeyo omwana teri muntu ayagala mwana waffe bateri agenda ayagala kufa buli agenda alwana kufuna wiini noonya ssente n'omwana afa gwe n'otunula mukama n'ogufeesa ogunene nnyo ogubi wabadde ojjamu olubuto bwe walumukola bwewegatta emirundi emeka buli abafa baba bajjemu embuto teri ayita kufa ye buli abafiirayo baba bamanza kudda abafa bano bameka olunaku nokyo muleke kujajinga bantu buli omu alina bw'atambuza buli omu alina situation bwemufunga ne bwagiyitamu so n'olwekyo mbasaba ekigambo kimu atayogera teyejjusa olumu osirikangako leka ekintu kiyiteko kiyite oleme kukyogerako tulabe kyonooba kale n'olwensonga tetugenda kusukka wano weebale kubanga otubuulirira nonno mbyoyogedde leero nfunyemu ekyokuyiga kivuddewo omutwe mukalu obutasiima tosobola kusiima katonda nakuwa successes tosobola buli otasiima olina gy'osasula naye tomanyi nti osasula tetukomye kukyakola interview wabula kubadde kusomesa abantu bayige okusiima abantu fe tulina famire nga takwanga 2 nga nekyo olina ayagala kikuggweko tulina ab'eŋŋanda ate nga gyebiri wamaganda wojja ne wamuganda ne bakuma n'amazzi ag'omu nsuwa amazzi g'omu nsuwa gaase n'obusenyi bwati ne bagakuma tolina famire nga bukyanga weerawo tolyangayo wadde suwani emmere kati omuntu akuwadde obwolumu waliwo omuntu afa enjala ng'afa mutwalo ne bagamba gundi yabadde ayagala dripu y'amazzi mutwalo n'oli wamuwadde akakadde n'akoogerako tusiime ku bantu ate n'omuntu yenna nyinga omuntu yenna funa nga gezaako nnyo wadde totegeera weekako otegeere omuntu omujjukireko akalungi aka mu bibi byonna oba oli ku tiktok oyogamba omukazi oyo yankolera kino bayanjogerako tebabimanyi tebabiwulira katonda alina bw'abasasulira abo tebakulumyanga tobalowoozanga nako si buli abatulaba mbaagala nnyo mbagamba ekigambo kimu tuli ku Sula Motors atunda emotoka empya n'enkadde gw'oyagala emotoka jangu ogula emotoka ku kibanja mpola jangu okole surprise oyagala mpya oyagala nkadde oba olina gy'otunda jangu otundeyo emotoka osobola okuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors oba genda ku New Sula Motors wali kwa Namasaka kapale kaye mumpi naku Masakazi bonna babeerawo tulinawo Robert tulinawo mumpi tulinawo Maria abeerawo ate bonna babeerawo okulaba ne Kabugu waali okulaba nga bakikwasaganya kuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors Chairman Nyanza abeerawo okulaba nga kimu kiggwa alina omugagga yennyini Sula abeerawo wano wakolebwa omugagga omu kyovola nga bwebijja bikutuka abeera Sula tekuliko mbategundi tanasaninga gundi agayi nedda omugagga leo mamuta Sula Motors jangu obeere ng'ogula emmotoka ku kibanja mpola jangu obeere ng'otundawo emmotoka ofune cash money
mbera ku Sauti TV Monday to Friday tosoma simbalo za Jingo lunch wane pastors hour biberako ekirala nti ojja kuba Susan Makula show naye beerako tosoba Gitu 56 mwana wa Ndala Jimmy tosoba Prince Apple program emisingi ate tosoba the Ganga team Vuchi party DJ Jamo bonna babeerako mu Ganga team wali ku Sauti TV nkujjukiza kigambo kimu Bugweriyo estate bakafumu kutunda ettaka ate tosoba Wucha Kids Paradise twala y'omwana abeerenga awuga gwa mukwano gwange ndaba nkama Skype tour and travel bagala kugenda bwero genda kukola ofune ku sente genda mu Skype tour and travel wali ekajansi babenga bakutwala basebo tour and travel sebo tour and travel gwayagala okulambula ensi yo eggwanga Uganda yagala kwevuga baba kuvuge oyagala kugenda Bulaya visa yagana nsi ki yoyagala okugenda mu visa yagana oli musubuze mbali ekyaganya okutambula olina ebikutte ne sente tozina oba olina kyosikatidde mu business emali yali kuki eganya okutuuka nenga okiteka ku nnyonyi wakiteka ku mmeri genda mu tour genda mu basebo tour and travel basebo tour and travel bali awo next building to casino wano nga Kampala nga Kurabonita nga Kurabonita casino yo Kurabonita next building we wali basebo tour and travel banjogera ku basebo owulya ddala ennya nenjogeddeko nti bakenkufu mu kye bakola bamanyifu bagundiivu balina experience mu biki bye bakola babayise basebo tour and travel gwe muganda nga ndaba gendayo obeere naye nga kimu kikwasaganya obeere madali sana noonya omulimu ogufune basobola n'okutwalira ku bbanja bakubwereere genda oyogereko nabo tuukawo babayise basebo tour and travel obeere munaye nga tokimaking obeere madali sana mbagala nnyo mbagamba ekigambo kimu one love kale n'olw'ensonga eyo ngenda kuba nange nkoma wano koze neomala okukamera omukutu Tindi Files nze Jona Ssentongo mbeere bulungi mweraba. Olunaku olw'Essande waliwo group y'abaana eyalabise okuba nga ate bava mu Kampala muno nga bagenda ku trip side z'EMPG waliwo beach gye badde bagendako nga nno muneeno mwe mwalabikidde akabenje akawunyiza intaneti wiiki eno yonna nga mwe muli n'omwana eyafiiriddemu amanyiddwa nga Adam yaziikiddwa olunaku olw'ejjo abagenze okuzika bagenze ne bakomawo ekintu kino eno kyayogezza nnyo naddala abazadde ebigambo bingi ku ngeri emmotoka eno drone ey'ebyobulambuzi engeri gye yabadde evugibwamu ku kkubo ku lunaku ng'abaana bagenda ku trip ng'ovudde ne ku ekyo abaana okuba nti baakola entebe munda mu mmotoka ez'okutuulibwamu bo baasazeewo kwewanika waggulu ku bbaati ng'emmotoka eno etambula ensonga eno gyogerako ki? Alright. Ngenda kwogera ng'omuzadde okusookera ddala Bayibuli egamba temusalanga misango mulema okusalirwa era egamba nti abafumu baleke babeere mbafu n'abalamu basigale nga balamu. Bayibuli yemu egamba nti ebya Kayisaali bireke bibeere bya Kayisaali n'ebya Katonda bibeere bya Katonda. Kiba kya buswavu bakyannaku okusalira omufu omusango. Tewali azaala mwana ng'ayagala omwana waafe. Tewali azaala ng'ayagala omwana wakola ebyo. Naye njagala okubabuulira mwenna naawe ndaba abantu bangi mwenna mwali mubaddeko mu obwo bulamu. Oyinza oba tojjukira bujjukizi naye nga eyo situation wagiyitamu. Waliwo emyaka gye bayita adolescence oba kabuvubuka. Waliwo pressure y'emyaka ng'ekutuma nakyo tasuubira. Waliwo n'abamu ng'otuulaawo n'ogamba Katonda wantasa kino. Naye nze nayita wano. Nze nakola kino naye nakiwonawonawo ntya nga kisa kya Katonda. So n'olwekyo saaga tujajinge mwana yafudde, saaga tujajinge bagenda ku trip, saaga tujajinge bagenzeeyo. Wano twabadde wano nga twakogerako oyo omwana. Nenda ba accident oba kyade kisaawe kya mpira oba luddawo mu America oba bweru oba mu Arsenal oba mu Liverpool. Musajja yasimbudde emmotoka n'agoyagoya oba abantu bameka. Ngana musajja mukulu. Emmotoka ng'agivuga n'agoyagoya abantu ng'avuga. Video tonagiraba. Esakulatinze nnyo badewa. Liverpool. Nayo ba Adams be babaddeyo ba Mr. Aggs alategeseeyo. So njagala okutegeeza muna Uganda ndaba. There are many accidents zibeera ku nguudo. Aggs abazitegese oba babeera abo baana. Ne woba otudde bulungi olaba mu nnyonyi ze zigwa. Ne woba otudde bulungi ng'ose tolinze mu nnyonyi osibye belt. Time table yo Katonda gye yagamba. Luliba luno. Buli muntu alina destiny ye. Katika nkibagambe. Okufa tebakwewala. Okufa tebakudduka tewali akumanyi. End of life kubeera kufa. Period. Climax of life kufa. Walabeka kungudde obulamu n'agamba nze nabukungula mbuyina paka bajajjawo manyi gye bali n'amalala beka togamanyi. Watuddeko awo ne weebuuza najja ntya era ndiwo ntya.
anti amalalo gomanyi ndo zakaja jawo jaja wanyoko mumanyo baya abaja yazara jajawo kati abantu abasinga mukyala emisango ne mugisalira abafu ne mwogera bingi okufa kubeera abantu be bakambuliringa mulamu alidde emmere mudde naye kyemmere n'ogenda munyenyako nga tanyenya abantu bali bannange nze njagala kugamba gwe Munnayuganda ndaba bw'oba olina yonna gy'oli oba oli mu diaspora bakadama baani naye ng'okyasobola okussa okyasobola okwogera n'okuba essimu weebaze Katonda gamba buli lw'ozuuka gamba Katonda ekitiibwa ntino bikuddire buli lwetwebaka kubeera kufa buli lw'osika ekikunta neebaka booti okudda n'obutadda kubeera kufa kubanga twebaka nga tomanyi naani akuuma ennyindo zo ziri kungulu amatu gasaamiridde waliwo abafuutanga mu magali kungulu waliwo ne bukya nga tewali na kisanyi kikuyingidde nga n'ekyenje kyakuyiseeko ng'ebituli bino tewali kyebyebisse nolwekyo buli kaseera beera ng'otendereza Katonda mwebazeeko oba olumu omugambe Katonda weebale asitufu naye akadde okugambe Mukama ekitiibwa Katonda kikudde byokka twogera bigambo bingi buli lwemika ezo trip twazikolanga ne mu masomero tewali muntu njagala bachalenjinga oyo omwana ne Mr. Agiza bamuvuma era Adam rest in peace abasalira Agiza omusango abasalira Adam omusango tewali musango gw'omusalira fa yabaddaze ozoba kyeka yafuddemu abalabo bakoseddwa wadde bakoseddwa lwaki kyenteekateeka ya Katonda yeeyo tewala asobola kudduka busungu bwa Katonda oba nteekateeka ze lero ebbanga lyamutegekera okusigala ku nsi wana abafiira mu nnyanja okwalina abagagga era yali Agiza yali abitegese era teryali ku nnyanja accident zigwa buli lunaku wano omusajja yatomera omukazi e South Africa yatomera omusajja mbw amukwanira omukazi nga yasimbula emmotoka ye n'atomera n'adda n'emabega n'addamu n'atomera that's life so saagala onenye muntu omwogereko bingi yafudde ffenna egyo emyaka twali tugibaddemu eyo yonna twewanikayo naye Katonda bw'akutaasa n'ogamba kati ababaddeko abamu bafunyemu ekyokuyiga naye era waliyo abazzeeyo nalabye abagamba siddayo kati waliyo abazzeeyo n'olwaliro nga bagenze ku trip nyabo naye ne baasi nga zeeyise ngera abaana babembedde bati last life so Katonda akuyamba buyambi n'omanya n'ogamba bino betwenjera nsobola ofiireyo nga mami tategedde abaana ava ewaka Katonda akuyamba buyambi n'akuwa omwana n'oyoga naye n'awulira omwana ava ewaka ng'ali mu lugoye lulala nga mu kabbaga alinamu olugoye oba n'ayita wali ku botiki n'agula olugoye afulumya ne mu uniform n'owulira nti bali ku beach bagenze ku uniform yakisa sente zakulya nga zabatute kutuwa era nze nebaza nnyo education yatuyambye Ministry of Education okugaana abaana baffe trip baana bato baali batwala abaana baffe nze era munaku nnyomba omwana ssaawa 2-3 omwana bwa baby class tanadda tuli mu jam simanyi tukyalaba kino nze saagala people bazijeewo neze emmotoka baziganye ezo zemuleeta simanyi zemweta helicopter mu mmotoka simanyi sente mu bimuli biki ebyo byonna nebaza nnyo Ministry of Education bwagamba nti twogeza bwavu tetwogeza bwavu omwana ne mumuteeka ku ssomero ne mukola ezo za promo simanyi simanyi bulum agita prom ebyo byonna byebimu omwana yekwata n'omulenzi ne bakumba ne bafuna feeling omwana ali mu adolescence atandika feeling akanzi n'okawubira ku ssomero ogenda wulira nga abaana beefumita ebyaddala beekuba tosobola kumba mwana oyo nze nali naye credit carpet simanyi nze nakumba yes bumama no n'abaana nabwo si be balina amasimu obufaana bufa nadde wagala atandika okukoda mu memories z'ebifaananyi nasomera ssomero yali y'abakatolika nze saagala era wange nali mugambiddewo tali polomo naye nga we bakola pati abawala mubeera eri abalenzi mubeera eri nze wange nali mugambiddewo ye kabatadde babakuba ekifaananyi n'omulenzi nze wange namugambirawo teri polomo nsaagala kumanya nze kyenjogedde kyekyo era ne mugamba togeza n'abivaako nze osobola n'obingamba muwekwata musimanyi mukumba awe nyini wenjagala okuyingira y'omuzadde eyakubye muwala we namwebaza nnyo oyo mother of the year omwana tomumalako ddembere oba ayagala simu gyemugulire gimu naye olaba ki ku simu mwana abadde aweereza abasajja mabeere oyo mukuba n'essimu n'enjasizaawo afata ze mugikwatako paka lwali gyegulya mu bufumbo era maama oyo yakubye omwana musaba ekintu kimu omwana wasindikira amabeere nga yenkanaawo gimugjeeko omukuba emiggo muse mu boarding school ate essomero muteeke lya single bwe bagayita yes muteeke mbawala bokka kuba oyo omwana yafuuka musasangule kadagerako n'abaana babanne tadde ku bawala bannaate tomuzza ku ssimu
tomuza ku simu paka wali fumbira ayo kalaba kade kawala katumya ka 14 15 wanawereza 18 agenda kuona abana b'abantu beba abana ngotuka ne mu order nga talina wasola kumuli oba wasenga wanwani tenewunyiza omwana emyaka yaba atandise otegeera nti nina okuweereza omusajja ebbeere mbone kuboberere musindikira omuntu bye muwaza nudu zosanga ndagamba ndagisindikira omuntu jazisindikira omuntu so oyabadde maazi of the year mwebaza nnyo kye yakoze anti mu Buganda bagamba ne Bible ebyo ekyogera suula omuggo yonoona omwana kakati obazadde bonna bawembese nnyo abaana ke kaseera bawembesa abaana naye abazadde muleke kuwembeta abaana labako wano omusajja abawembeta omwana kati alina ebiraka basaba ndooza bajja ennyama y'okumatako gye bassa mu feesi kubanga ekizibiti ekikuyiira ekitaziba ekitakyusa kkala bateekako nnyama yakuttako bina yengumu ekyo gweolaba ekyusa feesi nedda oba akisiiga kiwi ate namanyira bulwajja kwaliva akisiiga kiwi nga kibaawoko kityo nga kikikinadde nga kikikinadde ndowooza nakyakikolerako nga teeka nanye okusabiza bakufuula mulimu babega bega association bava muki mu domitule kati bafuka beggars association boys domitule naye ndowooza basala nnyama yakuttako gye baseeka bakwana ne basala waggulu wati watazikira wabaki bozi ng'asiigawo kiwi wawona mpola yanvumidde Ameri yanasanyuse agamba nga ekikazi ekyo funawo okoma tonoonya linnya kuyitawo tosobola kusanyusa abantu bonna tosuubira gwali yandaba bw'oba olowooza nti ojja kusanyusa abantu bonna weerimba tosobola kusanyusa abantu bonna tosobola kubeera wakabi nalaba ye yabadde afumba babiki octopasi tilapia nairo patch yafumbye kirapiyani tilapia oba sabule yagitadde mugundi mututa omanyi mulina obuzibu temwawula kyennyanja fish na kirapiyani temwawula sabulenya kuki eri yabadde empuuta simanyi mpuuta ki gy'osottasotta oba kasulubbana jaleka yafumbye kasulubbana gye yafumbye eyo kubanga engoya gyabadde agigoyamu empuuta tebagigoya bwe bati yabadde aliko otaddemu amata oyambadde giravuzi byabafuuka kasensi kati oyo bwawunya bwe bapama abo n'amala kubira omukka oyo omanyi kye bayita entumbi yabeera ogenda okuzizika buli kati oyo apama nfaana okwata otya amata n'ogassa mu mpuuta nange walina byewunyiza engeri gy'otokosa amata n'oteekamu empuuta akuba empiiyo oyo oba eva ewunya ekyeyo newe yagifumbidde obufumbizi olina bigiravuzi byabafu ku mikono okakasa abantu okutte amata wakiwanda esibye obuveera okakasa mbuvu okakasani togenda kusanyusa abantu bonna kubasigwe mulungi amala tonyuma nakulaba funako wookoma weewummuzeeko kati nagambanga meya ne mugamba Meria leka okugula obuganzi togenda kusanyusa abantu bonna nze kisooka ddala mulabe wa mukwano gwange bamulabe wange naye ng'onalaba gw'oyombe naye yeefula mukwano gwo ng'alaba enemy wo ng'ate amwekukutirizako obasanga bagenika amannya aye nekikuyita bwompa obutwa bwakuwa obutwa obumpe n'agaanirawa abantu amu bali mukula butali bwabwe tosobola kuba na mulabe wange n'oŋŋamba kitegeeza kati wamwesalirako ddala namuta abadde annyamba ki ampattako nti mpama katesi kyapama agenda kumpola ki alina akawumbi oyo agenda kampola sate ne mukama yanyamba seewola seeyazika oweebwa mpeebwa oba ompadde mpa oba tompadde ndeka ate nkola bwe neegomba ekintu nga kiira nga ngenda nkiramuza nga nkigula kati nze kino kiba ttake ntuma mimi Dubai nina abaana bandeetera buli lunaku ndabula bikintu muganga genda wano genda kyayi mu dduuka bwe tulirabe nti ye gula sindika ebintu byatugonda nze nali manyina ebintu bizibu nnyo ne mu Amerika naye otumya neri utakagwa luli yampeereza engatto nampeereza biki Jojo Taylor ampeereza kumpi buli kaseera Jojo Taylor abo bampa buwi wenga obulamu bukugonda Jojo Taylor ampa buwi enze sigwa ddagala lyamanya ate tegaddangamu nakunnuma ebyaddala ye avye nakyo toothpaste eddagala Jojo Taylor tegaddangamu wadde okuŋŋambako nti ganyenyenya wadde okunnuma wadde okulyako n'obuwulizi nti wano no so Jojo Taylor eddagala lirikola then nani ala kati